kakati mmwe mwenna abanyomoola ebiraamo by'omufu nga mugamba nti omuntu afudde takyalina kyasobola kukola olw'okuba ntakyasobola kwogera nno muba mulimba. Akatambi koolaba kano vidiyo eno bw'ogiraba saagala otye, oyinza okugiraba ng'oli mu nnyumba wekka, amasannyalaze gagenze, asaagala otye, njagala ogume onywere, omutima omunafu giyiteko. Omufu yalaama n'agamba abantu be nti ye tayagala kumuziika ku kika kye, tayagala kumuziika ku bijja by'ekika kye, ayagala bamuziike ku bijja by'obukkojja gye baaziika maama we gy'ayagala okumuziika. Bw'amaliriza okufa ab'ekika kye balaba eddaame lino bagamba nedda, tosobola kutumanyira kutuukako eyo levo, otugambula tukuziike ku bukkojja ng'ate olina ekika kyo. Era ab'ekika kye ne banyoomoola eddaame ly'omufu ono, ne bakwata omulambo gwe ne bakuteeka mu keesi, ne bagenda ku kika kye, ku bijja by'ekika kye ne basima entaana. Baba batadde entaana wansi okumuziika. Kibuyaga ow'amaanyi gye yavudde n'alyoka asalako olumbe lwonna, ebitooke ne kasoli n'abireka ku ttaka. Keesi y'omufu n'eryoka eyimuka mu bbanga n'etandika okudduka emisinde. Ng'edduka egenda ku bukkojja gy'ayagala bamuziike. Kati abamu muyinza okulowooza nti bino simanya bya muzannyo, muganda wange, eri abafu abakambwe nga bw'alaama ekiraamo kye bw'ayagala kiteekebwe mu nkola. Keesi y'omufu yatambulidde mu bbanga ng'etambula egenda edduka, egenda eri ku bukkojja gy'ayagala bamuziike ewa maama we. Keesi bagitaddeko ababooda ne bagigoba, basobola okuba nti bagikwata bagikomyewo bagiziike, naye nga ye egenda eri ku bukkojja gye yagala okuziikibwa. Kaakati abadde awo ne munyooma ebigambo by'abafu, ebintu bino nno bya ddala, temubiyita bya muzannyo oba bya kubalaata. Njagala nkutuuseeko akatambi kano okerabireko, naye vidiyo eno oba ogiraba ng'oli mu nnyumba wekka ojja kutya, ejja kukuleeta entiisa ey'amaanyi. So nywera tugirabe. Vidiyo gimpereka like etambule tuke ku abalaama oba abatwekera ebiraamo, bannange mutuyambe. Kale oba mugenda kulaama, muyite abantu babawabule nga mugenda okulaama, naye mubeera mu bisenge byammwe ne mulaama ebiraamo byammwe nga ffe tetubimanyi. Bwe mumala okufa ebiraamo etubitegeera bye mwalaama. Omusajja ono bannange, omusajja ono yalaama nti waafanga bamuziike wa maama we, kitegeeza bamuziike ku bukojja, tebamutwala ku kika kye. Naye abantu kye baaganye ne bamutwala ku kika kye bamuziike. Basimye entaana bulungi, batandise okutabula ettaka oba batandise okutabula seminti, kofini ng'ekyali waggulu, bali ku nteekateeka ya kugissaayo wansi mu ntaana. Maama nze empewo gye yavudde tewali n'omu yategedde empewo gye yavudde. Nga bw'ogiraba tetumanyi oba empewo yavuddewa. Amazima ga Katonda kofini yasituse, kofini n'etandika okutambula ng'eddukira mu bbanga. Abantu bonna ne basooka bamaggalala, buli omu ng'atya okukwata kofini. Kofini yatandise era nga gye yabadde eyolekera eri ku bukojja gye balina okuziika omuntu ono gye yalaama. Owulira, nze naali simanyi nti oba ebiraamo bikola, naye ssebo ebiraamo bikolera ddala, mulimu abafu abatasaaga. Kofini yatandise 10 ng'eyitira mu bbanga. Ababooda baagobye kofini. Naye mulimu ebintu ebisesa, n'owulira oli n'ogamba oyo mboozi firimu, ng'obiraba mu firimu, naye ebintu bya ddala gye biri. Ababooda baagobye kofini, naye nga kofini 10 kyedduka, naye ng'edduka kugenda wa eri gye yalaama okumuziika ku bukojja, nga ku kika kye agaanye. Bannaaye abalaama mutuyambe. Omuba mulaamanga, mulaame kale ku bintu ebisaamusaamu. Nti nze kale wenfanga njagala mulye nnyo mukkute, nze kale wenfanga njagala tomukaaba mukuba omuziki.
ne muleke okulamata ebintu ebizibu kati kubukojja bakuziikeyo ekikakyo nga gyekiri eno amazima datulaba nga oba otulekedde buzibu. Kaakati ndowooza mubirabye bulungi nnyo ebintu bino nno abantu abasinga bayinza okulowooza nti bibeera bya muzannyo oba byakusaaga ne muganda wange njagala okutegeeza omufu ye muntu ayagala okuba nti ekigambo kye yayogera ng'afa kituukirizibwa. Ebirala byonna byonna musobola okubiyisaamu amaaso, musobola okwonoona emmaali gye yaleka, musobola okutyoboola buli kimu naye ate ne mugondera ekiraamo kye. Kyekyo lwaki nti ekiraamo ky'omufu ebiseera ebisinga kigonderwa nnyo kubanga omufu omuntu yenna yenna ayagala okuba nti ekigambo kyayogedde kitekebwa mu nkola. Abantu bano banyoomoola ekiraamo ky'omufu ono ne bagamba nti omuntu otugamba oti okukuziika ku bukkojjaabo ne tutakuziika ku bijjaabyo, ku bijja by'abajjajjaabo. Bwe batyo ne basalawo ne bakwata omulambo gwe ne bagutwala ku bijja by'ekika kye ye kyataayagala, bayagala kumuteeka kumpi ne maama we. Keesi baadde bagitadde wansi, kibuyaga ow'amaanyi gye yavudde n'alyoka ateeka ebimera byonna wansi, kasooli, bitooke byonna ne bikka wansi. Keesi y'omufu ne yimuka mu bbanga n'etandika okutambula ng'eddukira mu bbanga bweti, ng'eddukira mu bbanga. Ezo piki zolaba eziyitawo saketi zigoba keesi ya mufu. Abantu boolaba babasamaaliridde bali mu kuleerolera kintu kye batalabangako mawano nga keesi y'omufu etambula edduka egenda eri ku bukojja gy'ayagala okumuziika. Abantu bangi bafa nga tebaagala kubaziika ku bijja byabwe, bangi nnyo ng'afa naye nga tayagala kumuziika baba n'ensonga zaabwe. Simanyi nti oba kirimu sitaani omuntu okulama okumuziika ku bukojja. Mbadde mmanyi omuntu yeyeekolera choice kubanga eriyo abagagga kati kankuwa ekyokulabirako ng'omuwa abagagga. Omugagga asobola okukola ssente ze n'afa n'agamba nedda nze tebanziika ku bijja by'abajjajjaffe, nze bantwale mulimbo gye bali. Omulala n'agamba nze banziike ku ttaka lyange mu maaso g'ennyumba yange. Bamuze radio tebali ku bijja by'abajjajjaabwe, bamuze radio bamuziika yekka ali mu nnyumba yekka naye ng'ekika kye gyekiri. So omuntu bw'aba alaamye ekintu kyayagala okukola kyemuba mukola ye kyayagala, okitegeera ye kyayagala. Naawe osobola okera ku makya n'ogamba nze saagala kunteeka eyo nze banteeka eno. Ebiseera ebisinga tewali kintu kinyoomebwa, ekigambo ky'omufu tekinyoomebwa. Era mwe mulaba nti abantu abafunye obuzibu obuteeberekeka baba banyoomye ebiraamo by'abafu. Omuntu afudde ayogedde jjukira omuntu bw'afa anyiiga ate akyuka. Ne bw'aba abadde mulungi ate ne bw'aba abadde mulokola atya, omuntu bw'afa afuuka muntu mulala, omutima gukyuka. Fe abalamu atandika okutulama mu ngeri endala. Be bwe mulaba abazze ne batandika okutugumbula abantu. So n'olwekyo ebiraamo by'abafu nze mpagira nnyo bibe nga biteekebwa mu nkola kubanga omuntu naye aba n'ekyoyisa aba n'ekyayagala. Simanyi oba obuwangwa buba bukikkiriza omuntu okuba nti alaama obutamuziika ku kijja kye ne bamuziika ku bukojja naye ebyo ne bijja luvannyuma abantu balesseewo ebijja byabwe bangi ne babaziika mulimbo bangi. So byebyo biriko yo sayidi. Vidiyo eno oyinza okugiraba n'olowooza mbu simanya bya muzannyo. Baboyi bino ebintu bya ddala, era olaba vidiyo olaba nga basima entaana ogiraba awo. Babadde bali mu kusima ntaana, keesi neeva ku ntaana n'etambula yo n'egenda. Ekyalo kisigadde kiwuuniikiridde nga bibasobedde, abantu b'oku kyalo nga basobeddwa, nga balaba keesi eri mu kutambula edduka egenda. Ne bagamba aba booda boyi mugigobe mugikomyewo wano, naye banaasobola? Omufu banaamusobola? Laazima balina okumaliriza nga bamuziise gy'ayagala. Tebasobola kumalako naye mpozi nga bamukozeeko eddagala. Naye ne bana bamukozeeko eddagala tagenda kwebaka mirembe kubanga agenda kuba gy'ali si gy'ayagala. Kisana nnyo omuntu ne bamuziika ewantu gy'awulirira emirembe. So omuzimu gw'omufu ono gugenda kusigala nga gubatigumya singa tebakola kye gwagala. Tubalabyeko bangi abanyoomodde
ebiragiro by'abafu ne bafundikira nga gye bali nga si walungi. Byebyo biri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mbagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu mubeere bulungi Katonda abankuumire mweraba.